ambye Honorable Nambozi ana kyalese waliwo munnamateeka omu mukugu nnyo professor mu mateeka mu kiba agasomesa agakola kati waliwo tteeka lyetwogerako eribadde lijja lyetwayogerako ku Sande yagenze wali yes onagamba eryo terirabikanga ku pitirivu nnyo dungi nnyo kada Honorable Nambozi n'agamba nti ono amumanyi musajja munnamateeka musajja mulungi namba naye waliwo omuntu ne Setaani lwakwegaana nagamba nze nkema abantu naye nze osinze namukemye oyo kubanga ate oyo ye aba ayise ne ku Setaani kati bwogambye ekirivu mukunyoza kyenjogedde waliwo lwolimba waliwo lwolimba ne Setaani yaleeta okulimba nagambye onampiseeko ono si wange nanga nsinze ono ayina walala jajja amaanyi kati